okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era ninkubuzaako nti mukwano osiibye otya eno program okwanjula n'embaga ng'ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka 1 akutuusako programu eno bampita Sharita mazima wanvu era ng'olwaliro nsinzidde wano mu Delta TV studios okubanga nkutuusako programu eno kitegedde mukwano naye nga tetunagenda wala annyongera okujjukiza nti yo Sunday wedde twasobola okubanga tukutuusako emikolo 2 twakutuusako embaga ya Wilfred ne Sheila ate bwe twava tutusako n'okwanjulako omukyala Michelle n'omwami Muwonge byali birungi ddala olwaliro kino emikolo gyaffe 2 nga tugenda kuba nga tugenda ffenna embarara yamaawe ayibambe rebogu tugenda mbarara nga tujja kuba nga tusookera ate mu mbaga y'omuwala wa Katikkiro wabula nga njagala okutegeeza nti ateeka ssente mu programu eno ye City Bridals era nga City Bridals ali wali eri ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduuka namba GF34 City Bridals yakyasinze okuleeta gowns ne changing dresses mu Uganda ne maids dresses era ng'opangisayo gawuni emu ne bakwera maids dresses zaweerere genda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduuka namba GF34 gali abiri ne kasita okwata 34 neddala nalyo ojja kuliraba okitegedde City Bridals bebali kuleeta gowns ennungi engoye zino traditional wears bw'obeera oyagala okunyuma ku mukolo gwo olina genda bugenzi wali eri ewa Maria's Bridal. Maria ayina gomesi ennungi ayina emishanana ayina ebiyindi ayina gomesi z'ababuuza okitegera byonna nga byakupangisa yali ku Zai Plaza level 2 room 4 genda ku Maria's Bridal ku Zai Plaza akwe engoye bweziti essuuka esari era ddala anigamba nti enviri ne makeup kolebwako saluni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic era nga ffe tuli wali eri ku Nasa ku Sal Complex ekizimbe ekinudde mu gaali y'omuka tusomesa abagala okuyiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 nga tukola ne ku bagole n'enviri za bulijjo osobola okuyitayo n'osala enviri n'okola enjala naawe n'oyitayo n'onsupportingako mukwano ate ng'engato nzija Kato Sales Center mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tusooka mu mbaga ya mwala Katikkiro tulaba okwanjulwa kwabwe kwali kulungi nnyo wali eri maka g'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda naye Katikkiro no mbaga yabwe ngera babiri bano bagenda kubeera nga bagatira wali eri Rubaga Cathedral ab'ebitiibwa bonna babaddeyo Maama Nnabagereka Vice President wa Uganda Oweekitiibwa Edward Sekandi yennyini ne Kamalabyonna wa Buganda taata w'omugole omukyala ye Gabriela era nga yabadde afumbira omwami gwe bayita Tumusiime Bijira kale bwe batyo bombi ne bafuuka Bijira omukyala yambadde gowns nga nnungi zabadde 2 ate ku reception etula kye bayita glitz and glamour kwegamba embaga yabadde classy and sassy omanyi kye bayita A-list za Uganda ne Buganda ze zabaddewo kyabadde kirungi ddala kankutuuseko omukwano n'ebirabo ebyenjawulo bye baabawadde nga ne taata w'omugole omukyala alina ekirabo kye yabasabye tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu. Kwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV era nga tutandikidde wano ku Rubaga Cathedral nga abagole baffe olunaku lwaleero gye bagenda okubeera nga bagattibwa. Perekeze nga zambadde red ze zakulembedde omugole. Bwatyo omugole naye yayingidde ng'ayingira ne taata we. Asookedde mu kusaba
Katonda muyinza buli kantu atukwatula ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse ne bulamu obutaggwaawo. abweki nikyo omusajja alalikiraga esse nanyini agumirevu mukazi we nukwo abo bombi babe mubiddumu kino ekigambo kya Mukama. Mukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebikutte mu Mariko. Oweekitiibwa ennyo Vice President wa Uganda Edward Kiwanuka Sekandi, oweekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, abakungu mwenna, abazadde abatuzaalira, abagole baffe, abagole Bigabwa Arnold ne Gabriela Namata Mayiga, mbaaniriza nnyo omukolo guno obufumbo ntegeka ya Katonda. Katonda takola nsobi ate era naffe tatukoza nsobi. Arnold ne Gabriela olwaleero Katonda abawa okutegeera ekyabatondera. oluvannyuma ne bakuba ebirayiro. Are you ready? Really? And without reservations, to give yourselves to each other in marriage? I am. Ku mbaga omuko yennyini abeera yali enkoko yagaba mwannyina bw'atyo yazze n'amukwasa ddala omwami. Thanks be to God. Omwami okakasa nti gwatute ye muntu we yamugyeko veil. Oluvannyuma ne bambala empeta. Arnold, will you take Gabriela here present, your lawful wife, according to the right of our Holy Mother, the Church? I will. Gabriela, will you take Arnold here present, your lawful husband, according to the right of our Holy Mother, the Church? I will. Arnold tumusiime Bigabwa, do take me Gabriela Namata Mayiga to be my lawfully wedded wife, to have and hold from this day forward for better, for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. I, Gabriela Namata, do take thee, Arnold Bigabwa, to be my lawful wedded husband, to have and hold from this day forward, for better, for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, to love and to cherish
cherish till death do us part. Gabriela, Amata, Maika, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anna Bigaba, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. I therefore proclaim that Arnold and Gabriela, you are now husband and wife, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Abaddeyo okugaba ebirabo eri Mukama Katonda olwa Holy Matrimony eno. Era nga Maama Nabagereka ye yasoose okuwaayo ne kuddako Vice President ne Katikkiro n'ab'ebitiibwa abalala abaabaddeyo. Baddeyo okusembera kubanga mu mmisa y'okugatta wabaayo era okusembera mu bannaffe Abakatuliki. Bafunye okwogera okuva Katikkiro ne Vice President era nga bonna bawadde abagole bano ebbaasa.
bataddeko emikono ku certificate ezo ezongera okukakasa nti bafumbo bufumbo obutukuvu. Bebaza Mama Maria nga bayita mu kumutwalira ekimuli. Abafumbi wabweru wa chachi bekubisiza ebifaananyi n'abantu ab'enjawulo ababadde ku mukolo. Bato bafulumye olwono ne beeyongerayo bagende beeko ebifaananyi bya gardens. Eyongera okulaga nti embaga eno yabadde ya bbeeyi nga ya mulembe ddala batambuliddemu zi Range Rover Sport zizaabatambuza mu Kampala. Another day without your smile, another day just passes by. Now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our
love grows stronger. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo